kati ate nze Waiswa bwe nzija nemba ekimu ku bizibu ebyo byentadde ku muntu yenna ayagala okuva mu nnaku tekiba kya bugunjufu tekiba kya buntu bulamu ate ffe president waffe Kyagulanyi Robert Center muntu wa mukwano mwena mumumanyi so ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula nze ne Honorable Ssegirinya tulina history mpanvu nnyo nga bwe yagibagamba kati toyinza saanyaawo bibi birungi olw'ekibi ekiyinza okutuuka kate error is to human bannansi tulina omanya nti ffe tetuzze nga abatuukirivu tetuzze nga abeegulumiza tuzze nga abantu ba bulijjo naye abayimiridde mu kulaba nti ensi yaffe yeeyagaza buli omu kati tuyinza ate kuvaayo kuba nga ffe tupurikinga abantu abalala obutayagalira mu nsi yaabwe so ku musingi ogwo kyali kya bugunjufu ffenna okulaba nti tusobola okwogeraganya ne tutegeeragana ku nsonga ezigenda mu maaso obuzito bw'ensonga eziri mu ggwanga bwe buliwa era ndi musanyufu nti tutambulira wamu era temutulaba. Big Eye asonyiwiddwa buli muntu mbulamu yeetaaga chance Ronald Mayinja n'abasaba chance mugimuwa yagifuna dda wamuweemu 2 yafuna oba yakafuna 10 lwaki temuwa 11 si ffe tugaba bantu gana amaanyi siga Waiswa siga His Excellency Robert Kyagulanyi ffe we are just custodians of your people power siga ffe era naffe tusobola okera ku makya ng'eddaala eryo mukoze ki muligyewo eddaala lye tukuma mu bannayuganda kubanga mwena mulina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezibakwatako oyo gw'oŋŋamba nasemba muwulira ng'agamba nti omudongo awangula ati ow'emmunde tukyakyuse tubalabira ku bikolwa byabwe. Big Eye temumwekengera enemo ffe buli muntu mulabira ku bikolwa bye ekyokubiri si ffe bakulembeze abakuba ttooki mu bantu buvunaanyizibwa bw'abantu okutambula n'abantu bannaabwe ate munaye luno olugendo lw'okwenunula eri abagenda okulokoka enkya eri abagenda okulokoka ku mande luno olugendo lwa bulokozi kati tetuyinza kuvunaana abantu tigo lwaki Yesu omutegedde ku mande ng'ate yagamba alijja ku Easter ffe tutambuza eŋŋombo y'obulokozi eŋŋombo y'otereeza ensi era yenna atwegattako oba avuddewo oba avuddewa ffe tuli maanyi g'abantu tegasosola ate abantu abamu bali mu bifo ebimu olw'obutaba mulisiza ttaala limala balabe biki ffe bye tulaba. Nalabye a principal nga tumaliriza nalabye principal muwahaaga nga muwerukami nga muzaala the hearsay is saying omusajja ayinza oba mutume tosobola tuma bantu ku bantu abeera naawe naakugjamu kyayagala ate onzijemu otya olaba Yuda Iskariyoti teyawangula Yesu ku bya mu ggulu nakatuli ku bya Yesu ate ogamba otya tibisoboka bino ebintu bye tuliko bya Yesu bya ddala this is reality this is not bino bya ddala this is about all of us and the more we as a nation realize that it's about us the more we are going to get better. It's not about me sinze si Waiswa si selector fenna kino kiyite kukugwe amaanyi goyina ino gakozesa okulaba nti gwe owenkya abamu enjawulo okusingako yeriwo kati